House of Prayer Ministries ey'omukulu Pastor Bujingo ku Canaan Land batandise okuteekateeka ekisaawe ky'ennyonyi lwa nsonga Pastor Bujingo amaze okukola enteekateeka z'okutambulira waggulu. Bibino mbikutuusako nkwanirizako nnyo atuwuliriza n'atulaba oli ku Vika Exclusive Butzerevu ne Wonderboy UG. Hey, thank you so much for subscribing. Video nkusabye jimpereka like poba tunabakubira ngate ogikampeera gwe mukwano gwange nkwebazako emirimo gyonna gy'otusizaako engalo nze newaddeyo okubeera ng'ate nkutuusako amawulire mu buli kanyomero k'eggwanga ha Uganda. Just gwe kyolina okubeera ng'okola kwe kusubscribinga, then bw'omala okusubscribinga kwata mukadde nkajja mu personalize okateekemu all ensonga zonna ojja kubeera nga ozifunira ddala bulungi. Nkujjukiza Hajati Kalodo musomi wa dduwa ajja kuba kulombereddwa ensonga singo n'aba olinamu ebizibu eby'enjawulo era ng'onaakujjukiza nti asangibwa Wakiso osobola n'omukubira ku namba y'essimu ajja olaba mu kitabo ekiri mu Kurani essembyayo 067. Bw'omumaze okubala ng'ate gwe otweyunzeeko ng'osubscribinga n'okulayikinga video nkangatandike mu bujjuvu bwe nti omwami Pastor Bujingo era ng'ono ye mukulu wa kanisa emanyiddwa nga House of Prayer Ministries era ng'eno esangibwa ku Canaan Land nga bwagamba. Munange mu misa ebeera misa mu service oba mu kuweereza ku lunaku olwaleero gwe wonna olabidde video eno simanyi naye olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi tuli mu gwa May ayisizza obubaka obugamba nti agenda kugula ennyonyi 100 ku 100 era mu manifesto ye gyalina yakubeera nga agula ennyonyi oluvannyuma lw'okubeera nga akirangirira kino abasumba abamubadde okumpi nga batudde ku katuuti bamubuuziza nti musumba ogenda kugula ennyonyi naye ogenda kugipaakinga wa? Abagambye ebyo biwero era mulimbira ddala okubeera n'omwoyo omutiitiizi n'obutekkiririzaamu nti osobola okukola ekintu bwe kiti. Munnange bano bw'atyo abaanukudde n'abagamba nti bateekateeke Canaan Land bupya ettaka baddemu balikubire pulaani kuwa wateekeddwa okupaakinga ennyonyi. Nnyonyi kika ki ye gye njogerako gy'otanaba kutegeera? Ennyonyi eyitibwa private jet. Wenjogera ku private jet ndowooza okitegeera bulungi. Ennyonyi ey'obwannannyini era ng'eno osobola okugyeyambisa okugitambuliramu nga tewosoose kufuna visa oba yadde toyina passport. Osobola okubeera yadde toyina air ticket n'olinya bulinya mu nnyonyi eyo kasiteba nga ya bwannannyini bw'otyo n'obeera nga oyolekera yonna gwe gy'owulira obeera oyagala okulaga. Kakati mwana wattu nno yembeera Pastor Bujingo gyataddewo eri endigaze era akalulu kavuze kozi kino kibadde kirowoozo kipya eri ekkanisa abaweereza okwosaako n'endiga. Era Pastor Bujingo munange nayongerako ng'agamba nti okugula obuguze ennyonyi tekimala wabula mu manifesto ze ezigenda okubeera nga ziddako singa ennyonyi esooka eba etuuse era saawa yonna agenda kubanga agaziya olujja olw'ekkanisa eno munnange agende maaso n'okubanga ayongera okugula ennyonyi endala nga bw'ayina emmotoka esukka mu emu bw'atyo bw'ayagala okubeera ng'akikola mu bulamu bwe wamma gwe afune n'ennyonyi esukka mu emu naye nga kyolina okubeera ng'omanya mukwano gwange nti ennyonyi esooka private jet egenda kutandika okupakinganga mu Canaan Land oba ku kanisa y'omukulu Pastor Bujingo lwa nsonga nti pulaani ze zirabika zanjuddwa eri ekkanisa wabula ba social media in-laws bo bali kubeera ng'ate bali kwebuuza ku Pentagon bebuuza kanisa abantu gye basondera okumala akabanga yo eri kuki wabula ebyo Pastor Bujingo tannaba kubeera ng'ate abyanukula okujjako okubategeeza nti akoyejjamu w'ekibuga era nawa n'ekyokulabirako nti President Yoweri Kaguta Museveni asobola okutambulira olunaku lumu eggwanga lyonna Uganda n'abanga alimazzeyo bw'ayita ku beegindi n'abeegundi n'abeegindi n'abeeri bonna n'abanga abayitako mu lunaku lumu n'atuuka gy'alaga mu budde. So nti ensonga emusikiriza okubeera n'ennyonyi ey'obwannannyini etakwatwa jjaamu
ate era nga ekwanguya nnyo nnyini ddala singa oba oli ku bwangu ng'olina eddene ly'oyagala okwessaamu. Bwe ntyo bwe ngenze maaso n'okubeera ng'ate gwe mukwano gwange nkubuuza kiki ky'olowooza ku mukulu Pastor Bujingo okuba ng'agenda gula private jet? Pastor agenda kutandika kutambuliranga waggulu. Olowooza kikolwa kiina kye kigatta ku kanisa oba ekkanisa kigiza mabega? Ye olowooza ensimbi ezigenda okugula ennyonyi eno oba already eziri mu nteekateeka oba budget ey'okugula ennyonyi eno zivaawa? Ye abaffe Kananiland, ekkanisa emanyiddwa nga Pentagon enaazimbwa singa ennyonyi yebeera esoose Pentagon oba? Ebyo byonna mu comment section wembeera nsinzira okubeera nga nkusaba tuteeseze wamu oba tumanye biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Naye nga kyolina okubeera ng'okola mukwano gwange kwe kusubscribinga ku Viki Exclusive obuterevu ne WonderBoy UG. Ekisooka video zaffe tezinywa data, zibeera well converted mu format esinga okubeera ng'erero ate era ng'ekifaananyi osigala olabira ddala print nga muggo. Bampita Viki, bwe ntyo bwe nkoze olunaku olwaleero mbasiibudde mwe.